Baganda bannanga bawuliriza eddoboozi lino Mukama yeebala okukuuma yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka ekindeese leero kwe kutuukiriza kye nasuubiza nti nja kukomawo okuwasomera ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa ye yawandiikira Milton Obote eyali Prime Minister era nga ye yali akulira ekibiina kya UPC Uganda People's Congress abeeru kye babbira bululu balyoke bamuteeke waggulu bamuwanike mu byobufuzi by'ekipoli kya Uganda. Wabula nga sinnabasomera bbaluwa nsabye nsooke mbabulire ku bintu bino kubanga ndowooza nti nno biyinza okutugasa okutegeera obulungi kye tuliko wano. Mu buwangwa bungi omusota gutwalibwa ng'akabonero k'omulabe akalaga omulabe ate era gutwalibwa nga akabonero k'okubeera n'amagezi g'obukalabakalaba ag'okwekuuma n'okwetaasa kwega akabonero ka kulabula era mu byawandiikibwa tulaba nga Yesu agamba abantu nti mubeere bakalabakalaba nga abaana b'emisota. Ku ludda lw'obulabe omusota bwe baguteeka awantu awatereevu nga katugambe ku giraasi katugambe oba ku ndabirwamu okutambulira okwo oba ne baguteeka wansi ku seminti naye nga basiizeewo ebintu ebinyiriza kaŋŋambe mu lufuuti oli bwayinza okugamba nti no nga bapolishinzeewo awantu bwe wati awatereevu tegusobola kutambulirawo naye bw'oguteeka awantu awali obugulumugulumu oluyinjayinja awo gutambula bulungi. Bwe batyo n'abalabe bwe balaba awantu awateredde beewalawo kubanga tebangwira kukolerawo mirimu gyabwe naye bwe balaba awali obuvuyovuyo n'obukubagano awo batambulizaawo bulungi ebintu byabwe nabo batambulirawo bulungi n'obulumbaganyi bwabwe. Amagezi g'obukalabakalaba awo gabeera ga kukuuma bifo byaffe nga bitereevu omulabe n'atasobola kulumba era ne bitasobola musikiriza munda muffe mu nkolagana zaffe ne bannaffe ng'abantu era ng'amawanga wonna endowooza eno eyambawo. Obunkenke bw'amaanyi ensi za Afirika ze bwesangamu okuva ku ntalo ezigenda mu maaso mu kiseera kino ate nga kyenkana zonna gavumenti ya Uganda ezeetabamu mu zonna olusinze okubeera nga lwetabamu amawanga ga Afirika amangi kwega mu mbeera yennyini ey'obutereevu ey'okusindika amagye era n'okulwana lwe lutalo lw'e Congo. Kale n'okimanya nti nno ng'omuntu yenna era okubeera omugagga oteekwa okubeera n'okwekuuma oteekwa okubeera obeerako ebisikiriza naddala omwoyo omubi okujja okufuna kubanga wabaawo ebyokwonoona wabaawo ebyokubba wabaawo ensonga ez'obulumbaganyi ate kuva dda amawanga naddala ag'abeeru gakoze obulabe bw'amaanyi okumala ebbanga ddene ku nsi za Afirika olw'ensonga ez'okufunayo ebyokufunayo naye n'ebintu birala bingi nnyo ebikusike. Kati nga tukiza wano ewaffe Buganda yagattibwa mu buwaze ku mawanga amalala n'ekigendererwa ekyokunafuya buli ggwanga lino linafuya lyanafuizibwa nga bagagasse wamu naye okunafuya amawanga gano tekyandikoze singa tewavaayo abantu ngo Obote abakolagana n'abeeru okussawo obukuubagano. Milton Obote ono ye yaggulawo oluggi lw'okutemaatema kwega okwawulayawula mu bantu kubanga abantu okubanga tebasiba awamu okubagatta tekitegeeza nti kijja kgenda bubi kubanga basobola okutuula ne bateesa naye
okwega okufuna obutategeragana obutuusa mu bantu okutemulagana n'effugabbi ery'amaanyi mu Buganda naddala ng'omuntu avudde eri ebweru n'akireeta ne mu Uganda okutwalira wamu kuwamba biki ebyo Obote ye yabireeta. Era waliwo omutaka omwe yagamba lumu nakisomako mu mawulire ndowooza gaali gabukedde ago ng'agamba nti Obote ye yaleeta ettima n'obukyayi mu Buganda. Kale byaliwo naye okubireeta n'ebitambulira kungulu abantu bonna ne batandika okumanya tukyayiwa oba tetwagalibwa wadde Baganda bennyini bannannyini ggwanga bannannyini ttaka bannannyini nsi wadde bagwira ekyo kyatandika ku mulembe gw'Obote era ne kijja ne kibeera nga kikula olw'okubeera nga kigabirirwa abantu abalala abazze ne babeera nga batambulira wano okuva mu mawanga amalala. Si bonna naye abamu naddala abadde n'obusobozi obukikola. Okufa okubonaabona n'obukyayi ne biruka ne bigimuka nga wakati awo abeeru abakoloni bwe bayita okubba n'ebirala byonna bye beeyagaliza ne bye baagala okutuusa ku mwana w'omuddugavu. Ate wandigambye nti Obote teyalabulwa naye yalabulwa naddala yalabulwa Ssekabaka Muteesa yamulabula emirundi mingi ate kiriko n'obujulizi olw'omu ku bbaluwa yamuwandiikira. Abeeru baali baategeka dda engeri gye bagenda okwongera obugulumbo mu mawanga gano ge baali bagattise ekyokwonoona obutebenkevu basobole okukolera mu kifo ebikolobero byabwe nga bakozesa abajega abakkiriza okubakolera. Obwo abazungu ekyo kwegamba abazungu bakiinanga bukugu bwabwe ne buli kati bakyakikola nnyo. Era bwe babafuna abantu baabwe bafuna engeri gye babakwata ne babakuuma ne basigala nga babakolera ebintu ebyo ebyekko. Kati abamu bakugamba nti Ssekabaka Muteesa yalina obutategeeragana bwe ng'omuntu n'Obote obwo bulimba. Obote yali mufalaasire. Ebyo bye bafalaasira abatayagala kwerowooleza mbw Abaganda babawalana oli ali waabwe babakuwalana si bye byodde ewammwe. Abalala ne bagamba nti okulonda kw'amasaza g'e Buyaga ne Bugangayizi bye byavaako obuzibu. Aboogera ebyo basinzira ku butamanya. Abalala ne bakkiriza eby'Obote ng'olubiri lwali lujjudde ebyokulwanyisa naye nga tebaabijjayo kubiraga bantu. Naye ebyo abeeru babikozesanga nnyo ebyogga nti ono alina ebyokulwanyisa ne bagenda nga baayagadde dda okumulumbagana. N'ejjo ly'abalamu mu Iraq era bwe bukodyo bwe bumu bwe baakozesa bukodyo bwa dda. Ate era n'obutabanguko bwe butyo n'ekiseera ekyo bwe baalumbira mu 66 bwe baalumbira Obwakabaka bwa Buganda baalumbira olubiri lwa Kabaka baabukola ne mu bifo ebirala ebiwera mu kiseera ekyo kyennyini oluvannyuma lw'okuwa amawanga gano federo mu bino ebiwangawanga bye bawanga ne babeera nga bawaaka amawanga gamu bwe gakaayana ne bagawa federo. Ate oluvannyuma ne bateekawo entalo wakati mu kipooli ekyo okulaba nga bakutulako kweganga bakijjawo ekyo naye kweganga baagala okulaga nti balwanaganye wakati waabwe ne beekolamu kino. Naye na bino byennyini bye bakola bano ng'Obote ebyokukola Republic yali yabimanyirawa. Musajja wattu bagamba nti yali akola mu faamu zaawa z'Egindi. Kwegamba ne bw'aba yasoma emibiri 3 gattako 5 ate ebyogga nti Republic bazikola bwe bati ne baziteeka mu nsi ekyo toyinza gga nti okwo kumanya yali akuyina. Naye kubanga ne Zambia eyo baabikolayo ddala nga bwe baabikola mu Buganda. Baabikola waliwo eggwanga lyesijjukira bulungi naye nalyo lyennyini mu biseera byebimu era baali wa federa ne balikutulako. Naye era ne Nigeria era baabakola obutabanguko kubanga n'Abeegindi ne bano ne babateekamu olutalo olwo olwa Biafra. Naye era lwaliko abayibba abo abaali baagala bo okwetengerera babeere nga beetongodde. Kati nga bamaze okugezaako enkodyo eziwera ne zitabakolera, abeeru baasalawo okutandika okukozesa abantu baabwe n'okusala n'okutambuza omugambo. Ebyo bwe bitaakola ne basalawo okutwala Obote n'Amin e Congo okubba Golodi n'Amasanga. Bwe baamala okubawaga okubikola ate ne babakwata nabyo era ne babatuma abamu ku bantu baabwe bagende babaloope wa Ssekabaka Muteesa kubanga ye yali pulezidenti era nga bamugamba nti agoba Obote kuba prime minister.
nawo Ssekabaka yabayitako mu magezi n'abagamba nti ensonga bagitwale mu palamenti ne mu kitongole ky'obulamuzi. Olwo mu butaswala Obote n'asituka n'aggalira baminisita be, kakati awo emitawaana gyonna bwe giva ne gitandikira. Kati oli bw'agamba nti byava ku oba balina obutategeeragana, naye akuwa esitole yennyini engeri gye yatambulamu, kubanga tewali ngeri ndala gye bakikubuuliramu gye kyatambulamu. Engeri eyo eri yokka yava ku masanga ne bitambula bwetyo, n'obugundi n'obwambega obungi bwe baali batadde mu bantu abo bonna abaali beetolodde, n'obulabo obwali mu bantu abaali emmengo, kubanga bwava mu biseera ebyo okutuuka kati bukuzi lwakubanga ate kati mpozi ab'ekiseera kino basusse omululu n'omulugube, mpozi basuze n'ejjoogo, bayitiriza ejjoogo. Kati oluvannyuma lw'Obote okuggalira baminisita be 5 n'okuyimiriza ssemateeka mu biseera ebyo, embeera y'obunkenke yayongera okumaamira eggwanga, era nga bannansi naddala mu Buganda bawangalira mu kutya olw'obutamanya kinaddirira. Liba teriri busa, Obote n'alagira basajja be okutikka ebintu bya Ssekabaka Muteesa byonna ebyali Entebbe mu maka g'obwa pulezidenti ku loole, nti babitwale mu Lubiri e Mengo. Yali abiwandiiseeko n'ebigambo eby'ejjoogo, sibijjukira bulungi, naye alina bye yawandiikako eby'ejjoogo n'abiyisa mu Buganda mu jjoogo epitirivu, naye tujoogeddwa kale. Mu ekyo kye yakola yali amaze eggobe mu kibya, era ekyaddirira ye yennyini n'amanya nti kakati kiwedde, yali alina kuyingira mu maka gano aga Ssekabaka Muteesa, kubanga ne Ssekabaka naye yali yennyini amaze yali nti ekintu kyali kiwedde, yali amunabidde mu maaso, byali biwedde wakati waabwe. Manya nti baali bamuweereza n'ebbaluwa egoba gavumenti ya Republic ku ttaka lya Buganda. Mu butuufu nno okwo kwe kusalawo okw'omu Lubiri okwasembayo okutateesebwangako, nti baali batuufu okubagamba, kubanga baali basabye busabi abeeru nti tuteeke wano gavumenti yaffe. Bali ne babagamba nti ne bakola entegeeragana nti ennyo nga tukisobola tujja kikkiriza. Kati baali mu mateeka obagamba nti muggyeeko gavumenti ya mwana, abalala bagamba nti ekyo kyekyabanyiiza. Bannange nkwatiraako abeera bumbowa, tebubeera bumbowa. Kati ng'ennaku z'omwezi zaali 2/3/66, Ssaabaminisita Obote n'ayisa ekirangiriro mu kitongole mu Uganda Gazette nga bwe yali yeddiza obuyinza obw'okufuga eggwanga, nga buli kimu kyalina okutambulira wansi wa kusalawo kwe, era ye nga tawawaabirwa. Era Obote yatandika okukola kaweefube w'okukyusakyusa mu baserikale b'amagye. B'ofiisa abaali batamuwagira baali baakutwalibwa mu bitundu ebyesudde Kampala, olwasembeza abamuwagira yeekumire mu buyinza oba mu bufuzi katugambe. Ng'embeera eyongedde okuva mu nteeko, Ssekabaka Muteesa yaddamu n'awandiikira Obote ebbaluwa ng'alaga obutali bumativu n'engeri ye yakuttemu ensonga z'eggwanga. Ebbaluwa eno Muteesa gye yawandiika eriko ennaku z'omwezi 3/3/1996 ng'alabula ku kabi akaali koolekedde eggwanga olw'obwannakyemalira. Yasaanuula Obote era olwagifuna n'atandika okufungiza n'okuwawula emizinga egyalumba Olubiri. Ebbaluwa eno wammanga, naye nga ebbaluwa eno eriko kansooka ennyongereko kino, ebbaluwa eno eri ku mulamwa nnyo mu kiseera kino, ng'esaanira abo bonna abaddugavu abeetabye mu kintu kino eky'entalo za Africa, ng'essira tulitadde kati ku Congo. Naye nga kyekimu wonna abo abantu abakulembedde mu kintu kino n'abo bonna ababawagira, mubawe ababamanyi basome ku bbaluwa eno. Ebbaluwa esoma bw'eti: kaweefube gw'okoze okuleeta mu nsi muno obufuzi bwa nnakyemalira mu ngeri emenya ssemateeka wa Uganda, era kwe wasinzidde okulangirira ebyo bye wayogedde eggulo,
oteekwa okukimanyira ddala nti abantu b'ensi eno ebyo tebabiwagira n'akatono. Ekyo naawe wennyini okimanyidde ddala. Byonna by'ogenderera kati byeraga nti si byebyo omuntu alina omwoyo gw'okukolera ensi ye by'ateekwa okukola. Osaanidde omanyi nti essanyu n'embeera ennungi ebya Uganda byonoonese olw'ebyo by'ogenda okukola okuviira ddala nga February 22 ku 1966 ate nga biri bweru wa ssemateeka. Abantu b'omu nsi eno n'ensi zonna ez'ebweru abalowooleza mu demokulasi tebagenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu ekikolwa ky'okunyakula obuyinza ssemateeka yennyini bweragira ddala nti pulezidenti alondebwa palamenti so si muntu mulala yenna. Nze ku lwange siyinza kusemba mulundi n'ogumu ebyo byonna by'okoze mu ngeri emenya amateeka. Kannyongereko na kino nti ebikolwa byo bifuuse byakabi nnyo ku ebyo ebiriwo mu baganda baffe abalala mu Afirika. Kubanga buli kisobyo kyonna ekiba kikoleddwa kyongera kuzitoya emigugu gye balina gye batakyasobola kwetikka. Embeera eriwo mu nsi yonna ewanisa abantu emitima. Kikwetaagisa okulaba nti tukola kyonna ekisoboka okuggyawo obweraliikirivu obwo so si kubwongera bwongezi. Nandibadde situukiriza buvunaanyizibwa bwange singa nkulekamu akakunkuna ojja kusuubira nti abantu b'ensi eno bayinza okusemba ebintu by'okoze ebimenya ssemateeka. Ebyokulabirako nkumu nnyo ebirabise buli wantu mu ggwanga ebiraga nti abantu baffe tebagenda kukkiriza kunyoomoola kutegeera kwabwe. Njagala ebbaluwa eno gisome wamu n'eyo gye nakuwandiikira ku lwa February 28 ku 1966. Ataddeko omukono Muteesa President. Kuliko nti signed Muteesa President. Ebbaluwa ekomye awo. Mwewale kuwuliriza. Mukama tumusabe atwongere obusaasizi. Amiina.